Akanyomero nsonga mu nsonga program omukeeze nze na Kenya Amina nabasuniddeko nimbagamba nti tugenda kwogera naddala mmwe ku ba business people abalowooza okubeera ba business owners ba CEO ngenda kuzino we mweyita abaana ab'obuwala ab'obulenzi ate era nimbagamba nti ngenda kuba mbaleetera abakugu okuva mu URSB era nga kino kitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa ku bintu bingi naye ffe tunookoddeyo kimu okuwandiisa amakampuni eyo mpandiise bagimanyi erinnya lyolina liryo oba lya mulala omanyi bwe bagiwandiisa omanyi emitendera gy'olina okuyitamu ensonga zetugenda okuba nga ate twogera kuba gwe oyita eri n'ogamba maama Naaka awoze wempise naye maama Naaka tetuganye eri bakumanyi nti gwe maama Naaka ddala bizinesi eno yiyo ndine omukulu Mr. Mukuye Andrew agenda kubatuvira ku ntono nsaba otubuuzeeko n'abatulaba neyanziza nnyo neyanzibwa omukisa guno mwebale nnyo okutukyaza wa Salamu TV. Amina. Abatulaba n'abatuwuliriza ku Salamu TV babuuzaako nembeebaza emirimu gyonna gye mukola kansuubire nti mujja kuganyulwa mu ssaawa eno gye tugenda okumala nga tuwayaamu ffenna. Akanyomero nsonga mu nsonga abantu baavuddeyo ne beemulugunya ne bagamba nti muwanduukulula mutya kampuni 3 ne muzikuba ku ttaka. Kampuni tezaabadde na 3 zaabadde emitwalo 307. Emitwalo 307. Naye ng'ate ezo si ze zaasoose tuzze tukikola okuva omwaka oguwedde naye nga tulina emitendera gye tuyitamu si nti tukeera bukeezi ku makya kampuni ezo ne tuziwanduukulula. Mugambe ayinza okuba ng'omu ku abo oli abeera yawandiisa kampuni owandiisa kampuni waliwo ebikukakatako by'olina okutuukiriza ekyokugeza nti olina okufayiringa kye tuyita annual returns. Annual returns zino ze zitulaga nti kampuni eno mu mwaka gundi bano be baali bagiddukanya address yaayo yali eno nti twali tugisanga wano nti bano be baali bannyiniyo nga ono alina emigabo bwe giti ono alina emigabo bwe giti nti bano be baali ba director. Kakati ekintu ekyo bw'otakikola omwaka ogusooka tulina kye tukwate tukole etteeka tetugamba tukuleke omwaka ogwokubiri omwaka ogwokusatu omwaka ogwokuna kasita giwera 5 etteeka litulagira nti kampuni eyo tulina okugijja ku register kubanga ebeera teri active. N'olwekyo oba olina okugijja ku register ogireke ng'eriko amakampuni amawandiise ate era nga gali compliant zino ku mateeka. Mu kampuni zino zonna mulimu ez'aba maama Naaka oba wotunulatunulamu oba zaba mumalukikaye abali eno waggulu oba nezaba maama Naaka zonna neza ntunda gisi kasiteebeera nga tetuukiriza etteeka terisosola etteeka terigamba nti maama Naaka oba nti bali etteeka ligamba nti kasita mu kuwandiisa business mulimu emitendera. Mugambe we yakulaba waliwo ayinza okujja n'agamba nti njagala kuwandiisa bizinesi entonotono nga yange nga Mukuye gye tuyita sole proprietorship yeyo ndowooza gye tujja okugamba nti maama Naaka nina edduuka lyange ntuusa omuceere gwange ntuusa sabbuuni ntuusa nkola byange njagala kantu kange kayita oba Mukuye shoppers. Awo ye bizinesi entono etandikirwako retail shop oba ntunda biviiri mu saluuni ebyetaago bye nina okutuukiriza byawukana kwoli asazeewo nti ajja kuwandiisa kampuni era ebyetaago byanjawulo. N'olwekyo tekiba kirungi bwe tuba tuli mu misomo nga gino abantu baffe tubagamba nti tekiba kirungi kusooka kutandikira eri bw'obanga tojja kukisobola. Tandika mpola kubanga ne ka bizinesi kano ka retail k'otandise olwaleero mu tteeka kakkirizibwa okugenda nga katambula oluvannyuma lwa byonna ng'ogenza ogaziwa ne kafuuka ekampuni. N'olwekyo bw'oba mu kutandika wano owulira nga amaanyi go galina we gakoma kiba kirungi
n'otandika mpola then n'ogenda nga ogaziwa nyinza okuba nina ekirooto. Buli bwogenda ekirungi kya byonna nti ne bwotandika empola n'owandiisa kano akatono ke twogerako kaba n'erinnya nti Mukuye Shoppers. Erinnya eryo liba liryo nga tewali akkirizibwa mulala yenna kulikozesa. Nti ne bwe ngenda nga ngaziwa ne mpulira nti kakati guno omutendera gwa Caretail kano si kyaguliko neetaaga okweyongerayo nfuuke kampuni, era erinnya lyeyo lyennyini lyetwongerako ekigambo kye tuyita limited, kubanga yo kampuni mu mateeka erina okubeera n'ekigambo ekigamba nti limited. So tukyusa bukyusa n'oreserving erinnya ly'obuto ne tugamba nti Mukuye Shoppers Limited. N'obeera ng'osigaza erinnya lyo, so togamba nti ate bwe natandika ne akantu kange kano akatono bwe natuuka ku level nga njagala kampuni n'abeera nkyalina erinnya lyange lino. Ekiddibwamu kiri nti erinnya kasita oliwandiisa liba liryo, era gwe wekka alirinako obuyinza, era gwe wekka alina okulikozesa. Awo wennyini sookwoleke waliwo ate bwe tulaba waliwo kampuni ezimu ezitunda ebyokunywa nezituuka nezikuwa ebyokunywa byayo nezikuteerako n'ekipande ekinene ennyo ku dduuka lyo nti Nabukenya Aminazi Shop. Era n'ogera ate n'osanga omulala era bataddeko Nabukenya Aminazi Shop naye nga ate nolina olisi Nabukenya Aminazi. Ate ekyo kibeera kitya? Kakati njagala okusooka okutegeeza abantu baffe nti si buli linnya lyosanga ng'oli alitadde ku dduuka lye nti liwandiise. Kiddemu ekimugambe akiwulire. Si buli linnya lyosanga oli ng'atadde ku dduuka lye nti liwandiise. Awo njagala abantu baffe basooke bategeerewo nti bwe ngenda ku dduuka nensangako nti Nabukenya Amina Shoppers, okubeera nti Nabukenya Amina yateeka akapande ku dduuka lye si kyekiraga obuwandiise. Ekiraga obuwandiise bwa bizinensi yonna ye certificate ekuweebwa URSB ng'omaze okuwandiisa bizinensi yo. Singa nkeera ku makya ne mpandiisa bizinensi yange Nabukenya Amina Shoppers nenfuna certificate yange, nze ne bwe siteeka kipande ku dduuka lyange, certificate yange kasita mbeera nga nkola ki? Nga njirina. Bwe mba ntambula nensanga Mukuye nga yakozesezza erinnya lya Nabukenya Amina Shoppers eryange lye nawandiisa, ndi wa ddembe okugenda okwekubira enduulu mu URSB. Nyembaga nti abaayi nakeera ku makya nentuukiriza emitendera gyonna nempandiisa bizinensi yange eno era certificate yange yiino. Wabula bwe mbadde nkola dduyiro oba nina bye nnoonya ate nsanze waki? Ewalala nga liwo ekipande ng'akozesa erinnya lyange. URSB tulina kye tuyita Compliance and Enforcement Unit. Era ejja kujja ew'omuntu oyo emubuuze lwaki era ekintu ekyo ejja kukola ki? Kubanga tujja tukola ne Uganda Police mu kulaba nga tu-enforcinga okulaba nti tewali bantu bakozesa bitali byabwe naddala nga tebakoze eki nga tebabiwandiise. Mpozi n'ekirala kye nnina okwongerako nti okuwandiisa kuyamba naddala okukuuma ekikyo. Era mbadde natera okubuuza nti kati lwaki omuntu aba awandiisa? Kuyamba okukuuma ekikyo kuba omanyi bwe mba nkyali mu retail yange nerabanga anaabeera mu retail emyaka gyonna ate nga si bwe kiri, kubanga buli lukya bizinensi zigaziwa. Kubyamu akafaananyi ntera nnyo okukozesa ekyokulabirako ekya restaurant. Nti ntandise restaurant ngiyise Amina Restaurant. Yes. Olwaleero nfumba emmere yange abantu nga 12 be bajja ewange okulya emmere. Naye nze atandise mu karumu bwe kati abantu abe 12 bwe bajja
balina bannaabwe emikwano. Leero bwe nkola ku bantu 2 olw'okubanga abantu bano balina emikwano, olw'okubanga emmere yange njifumba bulungi, enkya ndi mu 3 25. Kaakati singa obeera nga ka Amina Restaurant kano erinnya lino tewaliwandiisa onfuna ne wabaawo mu sitenseni amanya nti ewa Amina Restaurant awo abantu we bakola ki? We bettanira nti ayagala okulya ekinyeebwa ekirungi awo walaga. Naye Amina teyawandiisa, tataddeewo nakiraga nti Amina Restaurant ekola ki? Omuntu oyo n'agenda ye ebbali kumpi awo ye n'ateekawo Amina Restaurant. Jjukira abajjeewo ku Amina Restaurant bwe baba barekomendinga bannaabwe kati genda wali akantu bakayita Amina ki? Amina Restaurant. Naye gwe tewakola ki? Saaliwandiisa. Kakati ye bw'ajja bamusindise busindisi alaba oli yakola ki? Eyawandiisa. Amina Restaurant. Walaga. Endeereetu embiranye okweroka ebisigadde bitandise. Tekiba kirungi kulowooza nti wendi wenja okubeera paka because business zigaziwa. Bw'oba otandika business gibatize giwe erinnya eryo nti ne bw'ogenda nga weeyongerako ne buli bw'ogenda nga weeyongera otambulira mu linnya lyo. Era byonna byokola obeera obikola nga obikolera mu linnya lyo. Njagala okutegeeza nti business tuleme kuzinyooma. Business zikula. Buli business gyeyongera okukula, neeyongera okufuna bakasitoma, neeyongera okufuna bakirayanti, gyeyongera okuyingiza. Buli bwe yeeyongera okuyingiza gyekoma okugaziwa. Otuuka ekiseera nga Amina Restaurant yafumbira abantu 2 we bayisa zitenda nga bagamba oyinza okwesanga kati ng'otandise okoze bu hotel nga abaagala okufumba katugeze ku mikolo twagala abantu 5 naye olinga abamu wabayo abantu abakubuuza nti munnaye nze njagala muntu ananfumbira nga afumbira abantu 5 naye mmanya nti osobola. Olumu okulaga omuntu nti ndi serious ku kintu kyenkola era business nagiwandiisa nina emitendera gye nayitamu amanya nti omuntu gwe nkolagana naye tagenda kukola ki? Kunyaga. N'olwekyo business ekisooka bw'ogiwandiisa ofuna obwannannyini ku linnya lyo. Ekyokubiri abakola naawe abalala abakwetoolodde abakumanyi bakufunamu obwesige. Bamanya nti omuntu ono kyakola ali serious, akimanyi ate si mufere. Sinti ngenda keera enkya leero waali enkya nneme kumusanga. Ekyokusatu kye nnyinza okuwa abantu baffe ng'omugaso gw'okuwandiisa, olumu tugenda ne twagala okuganyulwa mu bintu gavumenti by'ejja n'eteeka mu bifo byaffe. Tuwulira GRO eri abakyala, tuwulira PDM. Ebintu bino byonna bw'oba onoobiganyulwamu, bw'oba onofuna mu nkola ya gavumenti eno, olina okuba nga oli muwandiisi. Kuba buli w'olaga nti ngenze mu GRO twategedde waliyo ssente z'abakyala mulina okwegatta ne mukola katugeze association. Bw'ogenda bajja kubuuza association yammwe bagiyita batya? Nti bagiyita Amina Association. Kiriwo ekiraga. Kiriwo ekiraga nti Amina Association eno gy'oyogerako wagiwandiisa. Oba olina kubalaga certificate yo n'olaga nti twekuŋŋaanya ne tusalawo nti Amina Association eno tugiwandiisizza, abatukulembera be bano, abagiddukanya be bano. Olina alaba organization okusobola okuganyulwa mu bintu bino gavumenti byereeta okuyamba abantu. Abantu baffe balina okukimanya nti tulina okuba nga tuli bawandiise, tulina okuba nga tuli organized, nga twegasse muba mu association oba mu SACCO oba mu business zino zi partnership ffe ezaffe ez'abantu baffe abatandika, ne tubeera nga tusobola okuganyulwa mu bintu bino gavumenti by'ejjanga etuleetedde. Koonawo nnyo wano ku SACCO kuba abakyala be basinga okutegeera. Kaakati mu SACCO bwaffe kanziyita associations waliwo tuba tuwandiisa amakampuni kalimu ebika, naye waliwo ekika mu lufuutifuuti kye tuyita Company Limited by Guarantee.
Company limited by guarantee ebeera nga association. Tuyinza okuba nga tuli abalenzi nga bwe twasoma ku ssomero. Yes, the OBs. Tuli oba 10 ne tusalawo ne twegatta okukola company. Buli lwe tukola association tuba n'ekitugatta, tuba n'ekigendererwa nti lwaki twegasse tuzze ffenna. Tuyinza okuba nga ffenna 10 twasoma engineering nga kyetwagala okwegatta kwekulaakulanya. That is what is driving us. Oba tusobola okuba nga twagala kwegatta kwekulaakulanya, oba tuyinza okuba nga twagala kwegatta okuyamba abalala. Emitendera gino gyonna oba descriptions zino zonna zenkuwadde zikola company gye tuyita a company limited by guarantee. Era ze zino zemwandiise nga ez'okwegatta nti tuli abakyala 10, tuli abantu bakukyalo, twagala okulunda enkoko zaffe, ffe bwe tuba tulunda enkoko zaffe kye tujjamu kyaffe kyakwekulaakulanya, tulaba nti tugaziwa. Awe wagwa kye tuyita company limited by guarantee. Yes. Nga mwaba SACCO nga mukimanyi nti kasako kammwe weekali. Kakati tamusa SACCO temuli bawandiise mudukeza njagala n'abantu bawula ebintu bino. SACCO ndala. Company ndala. Association naye ebeera nga yeyo company gye describe nze nepita company limited by guarantee. Association. Kati SACCO eyinza obagatta. Kakati SACCO of course bwe oyogera mu lufuutifuuti omulala naye ajja kugamba it is because an association is just people coming together. True. Naye bw'odda mu mateeka engeri gye tubiwandiisa eyawukanamukko. Kakati SACCO ziri mu Ministry of Trade. Yes. Ezo URSBC si yekola ki? Siyeziwandiisa. SACCO naye nakyo kibanga kibiina kyakwegatta tusevinge tukole tufune amagoba ku ssente zaffe ze tukola tuinvestinge twekulaakulanye ebintu bwe bityo. Ayagala okuwandiisa SACCO oyo agenda mu Ministry of Trade. Ate cooperative era yeeyo Ministry of Trade. Naye association. Naye bw'oba okola association for example, association kigambo kitera kwagala kikozesa. Kitaweno. Kubanga kigazi. Kuba akoze SACCO naye ajja kugamba ya association yaffe. Yes. Akoze company limited by guarantee ajja kugamba eyo SACCO yaffe. Eyo association yaffe. Association kigambo kigazi. Kya luzungu naye kigazi kwe gamba different. A SACCO can be an association. A company limited by guarantee can be an association. A community-based organization. Association is like we are coming together. Waliwo ekitugatta for a common good, for a common purpose. Mr. Mkwi, songa kyendala wakatuwako ensonga 2 lwaki omuntu asaanidde akuwandiisa. Okuwandiisa. Njagala nkugambye nako ensonga. Ofuna erinnya n'oliba naye ery'obwannannyini. Ofuna abantu okwesiga. Bikakukoza oli muwandiisi. Ne nkugamba nti ne programu za gavumenti zonna osobola okuziganyulwamu. Naye kirala kye nnyinza okwongerako, bwe tuba tugenda mu banka nga twagala okwewola, abantu abawandiise banguyirwa nnyo because baba n'ebiwandiiko byabwe. Bank eyagala nnyo okukolagana n'omuntu nga etegedde nti omuntu ono mutuufu, bwe mba munoonyeza wano because company eba ne address physical ne post olumu ne email ne phone number. Togenda kubula. So tojja kuyingira buyingizi mu bank obagaye nti njagala ssente, ejja kubuuza ebintu bingi by'oyinza obutaddamu nga toli muwandiise. So nga obeera omuwandiise otandika ne certificate yo. Ntinze. Obeera ne kye tuyita memorandum and articles of association. Nazo n'oziwaayo. Obeera ne forms eziraga nti bano be ba director ba company. Ono ye kwegamba olaga nti oli muntu kye tukola tukikola nga tukitegese bulungi, we are organized. N'olwekyo bank ebeera ne comfort
ng'eneekuwa sente zaayo ng'eneekuwola nga kwegamba okubeera ne relationship eyo naawe ebeera ejja kuba n'obwesige obeera wanjawulo ku muntu ayingidde obuyingizi bank nga byonna byonna bye bamubuuza talina ayogera bwogezi nti nawandiisa naye nga okubuuza nti wawandiisa ekiraga nti wawandiisa kiriwa ate nga tolina. process etambula etya kuba lwakiwulira obuwulizi omu oyo akakitegeera kati wano ku Salam TV kati olwo emba njagadde okuwandiisa bizinesi yange ntandikirawo kakati URSB mu kwagala okukendeeza ku ngeri abantu emitendera gye bayitamu nga bawandiisa yatandikawo kye tuyita system eri online. Okay. Kati tugiyita e-registry system, URSB e-registry system. Era bw'obanga oyagala okuwandiisa business ogenda bugenzi ku mutimbagano ng'oteekamu nti e-registry.ursb.go.ug. Bw'otuuka awo ejja kuleetera platform ekulaga services URSB zekola ez'enjawulo. e-registry.ursb.go.ug ekulaga services ez'enjawulo URSB zewa bannayuganda. Kakati ojja kulabawo ka icon akalaga login akalala kalaga create account. Bw'obeera nga tocreatinganga account osooka n'onyiga create account. Mu creating account weetaaga ki? Obeera ng'oli munnayuganda weetaaga ndagamuntu. Kuba oyingizaamu nniiniyo n'oyingizaamu email n'oyingizaamu enamba y'essimu n'ocreating account. Bw'obeera nga toli munnayuganda foreigner okozesa passport yo. Kasita creating account you just log in. You log in with your phone number gy'okozesezza ne password gy'obeera settings. Services zaffe zonna mu account eyo bw'oziraba. Bwe mba ziri buli emu erina eri described. Kati bwe mba nga njagala kuwandiisa business oba company ntandika with name reservation. Olwowandiisa business oba company ekintu kyonna osooka na kukibatiza olwo reservinga erinnya lyo n'okiwa erinnya so tukiyita name reservation. Obeera mu akawunti eyo ojja kulaba reserve a name awo onyiga. Bw'onyigawo ng'oteekamu amannya ge wandyagadde okuyita bizinesi yeeno tukuwa options 3 oba company. Tukuwa options 3 ly'osinga okuwulira nti erino lyenjagala lyoteeka ku option 1. Eriddako ng'oliteeka ku option 2, eriddako ng'oliteeka ku option 3. Era ojja kulabawo ka button ka save and continue nga ogenda ku step eddako. Step eddako y'ey'okusasula. Okureservinga erinnya kwa mitwalo 3.5. Reserving. Kwa mitwalo 3.5. So at that step system ekusaba nti wamaze dde okusasula oba tonnaba. Bw'oba tonnaba ng'ekuleetera option. Oyagala sasula ne mobile money, oyagala kugenda na mu banka, oyagala kukozesa visa card yo. Nga gw'osalawo nti kino kyenjagala. Mobile money. Bw'oba okoze mobile money gegateekamu essimu okuli ssente z'oyagala ssente zino zive ng'ogiteekamu. Era ogisaamu ng'ofuna pini yo ku ssimu, ng'ofuna message ku ssimu ng'oteekamu pini application nga URSB egifuna. Olwo reservies erinnya lyo. Tonnaba. Oweereza okusaba kwo. N'emitwalo 3 giri ekitundu. Olwo just mpeereza buweereza. Oweereza okusaba kwo. Banzikiriza erinnya lyange. Jjukira otaddemu option meka? 3. Gemannya 3. Tulina okulondako emu. Taddeko Amina Nabukenya, Amina Kikaye, Amina
Musa. Aha. Yemanya. Yemanya goyagala. Oyagala URS bill. Chwala ngakugambye nti lyosinga okwagala yoteeka kubafa we tubeere eno nga tunoonya eririwe eri tukuwa tusooka ne tukebera erisooka. Kati awo njagala abantu baffe babawulirize bulungi. Emitwalo 3 n'ekitundu gy'osasudde gya kufuna linnya. Onfuna? Emitwalo 3 gino gy'osasudde gya kufuna linnya. Kitegeeza ki? Otuweereza amannya 3. Jjukira waliwo abaawandiise dda ne bakusooka. Kitegeeza tulina register. Mwenga mweri. Already eya business empandiise n'amakampuni amawandiise. Bw'otuweereza amannya tulina okukebera. Nga tugendera ku gano already ge tulina mu register. Kuba nakugambye nti omugaso ogusooka ogw'okuwandiisa kukuuma linnya lyo. Tojja kujja gwe olwaleero otugambe nti njagala Amina Nabukenya Shoppers. Nga waliwo eyakusooka n'awandiisa ng'olowooza nti erinnya tujja kukola ki? Kulikuwa. Bw'oweereza tusooka ne tukebera nti atugambye ayagala Amina Nabukenya Shoppers. Baani be tulina? Ngamukebera. Teri alifaananya. Erinnya eryo nga tukola ki? Nga tulikuwa. Reservinga. Ate gana abiri agasigadde. Abiri gano gakola gatya? Nti singa lewasose n'ogamba nti Amina Nabukenya Shoppers. Ne tukeberanga Amina Nabukenya Shoppers already tumulina. Tetusobola kuwa Amina Nabukenya Shoppers. Olumujja kuli okubiri. Olunga tugenda kuli okubiri. Amina Chikaye Shoppers. Nti yagambye liri bwe baliganye munsi. Amina Chikaye Shoppers nga tukebera. Kyoyo mwali nti naye mwali. Nga tugenda kuli okusatu. Amina Musa Shoppers. Singa tukebera nti n'eryokusatu lino nti naye mwali olwo nga tukuweereza message. Tukuddamu nga tukugamba nti amannya gano g'otuwadde already mu system mwegali tuweeyo amannya amalala ge wandyagadde tulondeko tureservinge. Siddamu kusasula 3. Emitwalo gyo giri 3 ekitundu gye wasasudde gikyakola. Kuba emitwalo 3 ekitundu gisasulwa kufuna linnya. Awo nkategedde bulungi. So gwaffe tulina okulaba nga tunoonya buli kyotuweereza nga paka lwofuna erinnya. 3 ekitundu giba gikoze omulimu gwagyo ng'ofunye erinnya. Bw'oba tonnafuna linnya gisigala gikyakola. Ozo kawulidde bulungi ako abadde atiitiriddemu nga nze nti 3 ekitundu maama nakekudde bannange abakyala bannange mukwano osigala bakola ki bakyanoonya ku 3 ekitundu paka woofuna erinnya eryo bwe tufuna erinnya. Lwaki temunsikiriza ate Mr. Mukene muwumuzaamu katono ate ne mukomyawo n'ayongera otusomesa. Eno ye Salam TV. Uganda mwetegese abasambi b'omupiira bakabi mu nsi yonna essaawa yonna ogenda kuboota buliro awo mu ddiro lyo. Ante empaka z'omupiira ez'ekikopo ky'ensi yonna FIFA World Cup 2026 zizino zigguse okuva nga 11 Juni okutuuka nga 19 Julayi 2026 butereevu okuva e Mexico, Canada ne USA. Tosubwa abasambi ab'amaanyi mu nsi yonna nga bubeefuka. Mbappe anaaba wakabine ku luno, Messi anaabikola neera, Africa enejjako ekikwa ku mulundi guno, Jude Bellingham anaddamu okwefuga amakati oba Haaland anaazitebanga bw'abadde. Tosubwa emipiira gyonna 14 butereevu ku Azam TV. Weefunire dikoda ya Azam TV ku mitwalo 4 gyokka oba ey'omunaana ejjirako n'ekisowaani. Dduka mu nnambiro gyefunire okuva ku bakitunzi baffe okwetooloola eggwanga lyonna oba kuba essimu 032 Azam TV, entertainment for everybody.
The Ministry of Health informs the public to remain vigilant against Ebola virus disease. Symptoms include diarrhea, vomiting, abdominal pain, fever, and body weakness. If you or someone you know develops these symptoms, seek medical attention immediately. Protect yourself and others by avoiding handshakes and unnecessary physical contact, washing your hands regularly with soap and water, or using an alcohol-based sanitizer. Cleaning frequently touched surfaces and avoid direct contact with infected persons' body fluids like vomit, stool, sweat, and urine. To report a suspected Ebola case, send an SMS to 6767 and type alert, or call the toll-free number 0800 100 066. Report early, protect lives. byolina okukola obeere steady. Pini yo gikumenga kyama, tugibulira muntu yenna, kababeere wa luganda lwo, emikwano oba abakola mu bbanga. Tugiwandiika wantu wonna era tugitereka mu ssimu yo. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Catch all 104 matches on 4 dedicated channels, live on SuperSport, only on DSTV. Ha! Ana buchaije! Kuveyo! Chuma kalibana. Koba izombuzi. Iwotera kunze kale. Mama, baniga batya? Ate olina isimu. Wameragirira. Wamereka nkulagirira. Anti MTN yatuwere dakika 3 edobwerere. Kasitogula minutes okuva ku saawa endere y'okuncho paka saawa 2 ed'okuncho. Butini got. Nigasta 10 star abinandala hash. Sindika. Ndibwa ine tibya kulimba ate ngera osobola okozesa app yebwe ya My MTN eroidafune taku bando yedakika da MTN wagati w'essaawa endala n'essaawa 2 ed'okuncho ofuna edakika da MTN ku MTN ed'obwerere nga daluna ku lulamba niga star ndala noti star 2 ndala ashi era ofuna edakika do ed'obwerere buli lunaku okuyungibwa kwaife tekulemesebwa. MTN. Do you have knowledge, confidence, and the desire to compete? Then prepare yourself for the biggest quiz competition in Uganda. Omumanywa Salam TV at 2026-2027. This exciting competition will traverse 8 regions across Uganda: Busoga region, Eastern region, Northern region, West Nile region, Southwest Nile region, West region, Greater Masaka region, and Kampala metropolitan, before culminating in the national finals. The participants are to compete for prestigious reward: Haji package, motor vehicle, land title, Umrah packages, motorcycles, cash prizes, gift hampers, among others. Don't miss this life-changing opportunity to test your knowledge in the areas of theology, history, current affairs, and general knowledge to learn, compete, and win. Registration is only 20,000 Uganda shillings. Terms and conditions apply. For more information, contact 0702-988-064 or 0776-988-064. Omumanywa Salam 2026-2027. Knowledge, excellence, and opportunity. Eno ye Salam TV. Program omukeze akanyumiro nsonga musonga gwe yakatwegattako munange atewe bali kubanga otaddeko olutimbe gagadde lutimbe olw'emirembe Salam TV atenga ebigenda maaso bingi nnyo. Yesu akatwegattako Mungu mulungi okubeera nga akuzuukusiza wajjidde ku mpewo
munnange nga tulina abakungu abavudde mu URSB batusomesa era baagala omanyi engeri gy'osobola okuwandiisaamu bizinesi yo. Bagamba kintu kyangu nnyo naawe okisobola bw'oba olina smartphone enkola yakyukadde enkola ya digito owandiisa bizinesi yo bakampuni ye kuno ate nga byonna kwebiri. Bakugambye ogenda n'oteekamu nti URSB registration system awo no n'ogenda ku e-registration ursb.ug.go.ug aho ne balyoka bakuwa ate emitendera gy'oyitamu. Wajjidde ku mpewo nga batugamba osooka ku reservinga linnya n'oliteekayo amannya gaaga olwo ne bakubulira lino gye liriyo bateririiyo lino gye liriyo bateririiyo balino gye liriyo bateri ku mitwalo 3 n'ekitundu ezo nyingi. Aho nno tuba tutandika Mr. Mukuyi olwo tumaliriza okukola ki kakati mbadde abantu baffe nkyabanyonnyola nti sente zino erinnya ne werisooka ne ligaanibwa olw'okubanga waliyo olwedde eririfaanana oli wa ddembe okuddamu n'otuweereza amannya ogwaffe gwakulaba nti oluvannyuma lwa byonna tufuna erinnya erikuweebwa kasita libeera nga teriri muki. Abantu baffe olumu babeera bagamba lwaki mbawa erinnya lino linkugambye lyenjagala lwaki ate mu oluganda okumpa erinnya lyenkolaki lyenjagala. Ensonga lwaki ŋŋaana is okusobola okukuuma eryoli eyakusooka gwe mugaso ogusooka omukulu ogw'okuwandiisa nti kasita mpandiisa erinnya liba lyani lyange n'olwekyo tetusobola kukuwa linnya olwedde lye tulina ku register kubanga bwe tuba twasooka okuwandiisa olwo lwaki aba yawandiisa. Ekintu ekyo njagala abantu bakitegeere nti si nti buli lwoweereza amanya kugajja kuyitamu. Osobola okuweereza nga amanya g'oweereza mapya tewali agalina ligafaanana nga gajja kuweebwa. N'oweereza ng'erinnya ly'oweereza ate waliwo olwedde alirina. Singa oweereza erinnya nga waliwo olwedde alirina erinnya eryo terijja kuweebwa. Ekyo abantu baffe njagala bakitegeere naye obeera n'omukisa okutuweereza amanya amalala ge wandyagadde paka lwe tufuna erinnya. Mpozi nakano kankoogere bwe tuba tulowooza ku mannya ge twagala okuyita bizinensi zaffe ne kampuni zaffe abantu abasinga njagala bave nandibadde mbawa amagezi nti bave mu mannya gaffe ag'abantu nti Nabukenya Amina nti Mukuye Andrew wetusinga okusanga obuzibu awo nti ffenna bwe tulowoolezaawo amanya gano ojja kwesanga nga bamukuye bw'otambula Uganda eno ojja kusanga bangi bamukuye Andrew bw'osanga Bannabukenya Amina ate nga bayitirivu. Ffenna bwe tulowoolezaawo kyokulaba nga olumu twesanga nga tulemererwa okufuna amanya ge twandiyise gundi zaffe twandibadde tulowooleza mu luzungu bakiyita uniqueness. Amanya gano ffe ag'abantu ffenna abasinga tutera okuba n'amanya agafaanagana n'olwekyo ffenna bwe tugenda nga tukola bizinesi mu mannya gaffe twesanga nga tufuna obuzibu obwo. Ako njagadde abantu sigamba nti temugatuuma oyagadde ky'olina okukola naye nkugamba nti bw'oweereza erinnya ng'okozesa linnya lyo chances of erinnya lyo ziba high okubeerayo nga bakusookayo balowooleza mu mannya gaabwe ng'abantu ag'amaama agataata ag'abaganda bange agafamily. Tulabyeko scenarios nga waliwo avaayo n'agamba eyo kampuni yange n'ebiwandiiko mbirina nze era nze nabasookayo. Same time kampuni eri neevaayo nayo neegamba ffe munnange baatuwandiisa mwaka bwe guti. Kyenva ngambye nti ekikulu ye registration certificate yo because oli ne bwavaayo ng'akugamba nti nze nawandiisa nakino kankyogere certificate zino engeri gye tuli nti tuli online. Yes. Certificate zaffe zino ezimu abantu abamu be muyita abagezigezi ennaku zino bagenda ne bazoozaamu kakuyita okwozaamu. Oli n'omusanga akulaga certificate ddala eya URSB naye nga it is a forgery. Kiki najja n'akutiisa ku kampuni yo ntinze munnanga akabira kange nzikirize kayiseewo waliwo gye buvuddeko awo oli avayo n'agamba banne ngenda bateeka mu kooti akabira kange era certificate yino akabira ne basirika. Abantu abamu certificate ezo because science agenza akula ICT agenza akula abantu bingi bye basobola okukola naye kye batasobola kukola kwe kujja ku register
n'olwekyo oli asobola okuba nga alina certificate ng'efaanana eyo yennyini URSB gyegaba kyokka nga bw'ojja mu records zaffe eno n'oginoonya omuntu oyo takolanga ki olumu afuna entuufu certificate entuufu n'agenda n'agikyusa n'abaako ebintu ebitonotono byakyusa features ezimu n'azikyusa naye nye yeerabira nti ne bw'okyusa eno mu records tobakola ki tobeerayo n'olwekyo tulina service gye tuyita eya search bw'otuukanga ng'oli mu situation bwetyo ng'oli akuchallenginze gwe ng'okakasa nti ddala nawandiise era ndi mutuufu ne bw'obeera ogenda kukola na business na muntu nga tonaakumwekakasa kiba kirungi n'osooka n'ojja ku URSB n'okola search era mu akaunti yaffe eyo gye nayogeddeko gy'oba watandise gye waba creatinze waliwo olaba reserve name era n'aka search nako oba ojja kalaba nako wekali nga service URSB gyegaba always osobola okukola search n'olaba omuntu ono byayogera bituufu oba si bituufu today wali mu kuwandiisa esatu ekitundu ngambye gye gituyamba okufuna erinnya era kasa tufuna erinnya esatu ekitundu kiba gikoze ogwazo bwe tumala okureservinga erinnya nga lituweereddwa olwo nga tugenda mu maaso nga tukola registration registration process ya registration bw'ebeera ewedde eyo yetuwa certificate yaffe bwe mbeera nkola katikati awo sente zaawukana eza registration bwe mba ndi wa business eno esookerwako entono sente zisigala zezimu owa business awo osasula $5 kitundu okuwandiisa n'olwekyo owa business bw'ogatta reservation 3 kitundu n'ogatta registration 5 kitundu kitegeeza okuwandiisa business kwa $9,000 yeyo business entono etandikibwako retail shop mama niza nobeera owa wholesale naye nga nze njagala niza nobeera owa restaurant naye nga nze njagala business name ekyo kyentandikibwako kakati bwe tugenda mu makampuni obudde tebujja kutukkiriza kubimalayo byonna naye amakampuni gaawukana sente ze gasasula zaawukana kubanga amakampuni galina kye tuyita share capital share capital bwebubeera ng'obuzito bwa kampuni eno kampuni eya miliyoni eya share capital miliyoni emu tesasula sente ze zimu n'eya 2 billion tesasula sente ze zimu n'eya 100 million zigenda zaawukana n'olwekyo tuyinza obutagendayo nnyo naye mpozi kanjogere nti kampuni etandikibwako eya miliyoni emu yesasula sente mmeka yetandikirwako gamba nkola bunzaali nkola budadizi nkola kano akatono yetandikibwako wa miliyoni emu nsasula sente mmeka nsasula registration fees $10,000 kitundu registration yes mbeera jjukira twagambye era nayo ebeera n'emitwalo gigisatu ekitundu egisooka egya reservation bweva ku egyo n'ebeera ne 10 ekitundu egyo registration ebeera ne kye tuyita stamp duty 3 kitundu awaliwo ne percentage gye bongerako ebeera mu 5,000 kati 5,000 zino zibeera nti 0.5% of the 1 million ezikuwa zine 5 mpulira then n'oyongerako waliwo ne forms zoyina kukola ki waliwo form ey'aba directors ebeera n'emitwalo 3 kitundu then ne address nayo ye 3 kitundu tuli ku kampuni eya 1 million gattamu awo ofuna meka 3 kitundu 7 bw'ogattako gineena 11 bw'ogattako liri 10 ekitundu 21 kitundu 21 kitundu singa osalawo nti ogatteko naziri 3 ekitundu eza reservation zibeera emitwalo 25 n'olwekyo kampuni ekyokebwako ya mitwalo 25 ekyo mukitegedde eyo eyegundi eya registration ndowooza mukitegedde okuwandiisa sibi zibu nnyo naye ate era bwe tutunulamu tulaba abakyala kimpadde bangi era baatugamba nti okuwandiisa kampuni si byangu gaali gabatuuseeko era gaali gatutuuseeko kantandikira awo abantu bangi nga beefuula abakozi ba URSB
era nga bajja ku bantu sente nkubaliddemu wano nti kampuni esookerwako 25 oyinza okuba nga obadde omanyi sente za njawulo naye nga ebintu ebyo bibeerawo olw'okubanga tusanga abantu ku nguudo betwebuuzaako olumu ne batugamba ebyabo ebitali bituufu. Abantu abadde nga bawandiisa bakolagana ne URSB okumala ebbanga kati bakimanyi gye twatandikiranga wajjanga ne foomu n'ebipapula bingi era kyokulaba nga twagenda online pulira omuntu yeekolere ku bintu bye eyo gyali nga necessarily tazze ku URSB okusobola okugjawo abo betuyita ba middleman abatulimba bakyala sente nyingi ate nga service si ya sente ezo. Wasasula mmeka eyakuwandiisiza yakuggyako mmeka busatu bubiri ataano mmeka ate nga sente oziwulidde kyokka oziwulidde ensi mwenda kampuni etandikibwako sente zonna wabula etandikibwako 25 ojja kusanga sente zino zigenda bwembeera njagala kampani ya miliyoni 10 zisasula 25 ezange zibeerako waggulu naye bwemba ngambye etandikibwako ya miliyoni emu zisasula emitwalo 25. Butwamanya nti abantu bano webali kwe kugenda online tulabe nti abantu services zaffe bazifuna from the system. Twalowooza nti bwembeera nga ngenze kati gawe naagambye nti ngenda ku e-registry.ursb.go.ug basobola okwekolera ebintu bino ngenda ngoberera emitendera bansobola gundi yaffe eyo erina ne guide bw'ogendako waliwo fees waliwo actually ne fees zennyini kweziri bonyiga ku fees wachi nebo batomanyi naye nyiga ojja kulawo ka icon ka fees okakonako boti kaliwo kakakulaga nti reservation esatu kitundu nti kino esatu kitundu nti kino mukaaga nti kino nolwekyo nebo beero n'okozesa omuntu sente oba ozikolaki oziraba nga tojja kutirizibwa nga tojja muntu otajja kunyaga kuba zibaawo oba osobola wennyini okuzeerabira ng'ogenze ku sisitimu yaffe ate era waliwo abagamba nti system tetuganye naye poto ekola ki etuyiwa eggwako mangu tuba tukyateekamu bwe tuti naga obudde buwedde kakati ekyo nga system zonna bwe ziba ebintu bya ICT nga bwe biba olumu system zivaako naye era system bwevaako tutera okuteeka communications either ku WhatsApp oba ku Twitter abantu baffe ne bamanya nti system katugeze ebadde evuddeko olwakino nakino olwakaseera kano ebabeera nga bakola ki abamanya naye nga olunaku olulungi nga system terina buzibu ebeerako osobola okukola byonna byobeera oyagadde okukola nakano kankwogere nti si buli omuntu yasoma bwekiri si buli omuntu amanyi okukozesa omutimbagano newankubadde olina smartphone nze atabisobola ebyo nkola ntya mukanya kulabako birala offices zisigala nga zikyali open era abantu abo ab'enjawulo tuba receivinga ne bajja tulina dedicated team bojja nti banaye nze simanyi kukozesa gundi bastaff babeerawo ne bayita mu process eyo gwoba babuwi nti njagala kino ne babeera nga basobola okuguidinga kyekisooka ekyokubiri services zaffe tufubye okulaba nga tuzisaasaanya mu ggwanga tulina arrangement ne local government ne URA gye tuyita ya TREP taxpayer registration expansion program tugenze tuteeka ba office aba URSB mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo okusobola okulaba nga batuusa services eri abantu abasinga batuula ku URS centers abamu batuula ku municipalities ku municipal offices oyinza okubasanga ekira tulina mu gundi 44 mu Uganda kakati tulina ekira tulina Kawempe tulina Kuumi tulina bintu bya Uganda ebyenjawulo naye tulina ne office zennyini head office yaffe eri Kololo Baskerville Avenue kumpi ne City High ye office yaffe enkulu waliwo bulungi tugiyita one stop shop bojja waliwo URSB waliwo aba immigration waliwo services za government ez'enjawulo zosobola okufunirawo tulina branch ku Georgian House oba abantu abasinga gye bayita Mamu House era njagala okulowooza nti abo abantu abasinga we batumanyi awo nawo tulinawo branch yaffe era nabo abakolawo babeerawo tulina waliwo ekizimbe ekipya enaggulu bakiyita Jeros House
Yes. Kyakagulwawo omwaka guwedde awo nawo twakateekawo office kumpi ne poliisi awo. Awo nawo wetuli awo ndoza mu Kampala wetuli kati bwe tuvaawo tugenda tusaasaana mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo tuyita regional offices ez'enjawulo in each district. Si mu district tulina mu district zino wammanga tulina e Masaka, tulina Arua, tulina Hoima, tulina Mbale, tulina Mbarara, waliwo ey'omukaaga awo gye soogeddewa. Mbale, Hoima, Arua, ewalala waliwo gye neerabidde. Nozora tosaana kujja Kampala baatuuse dda. Mbale tulina oluguudo kyawo olulala kuba buli luguudo tulina Gulu gye mbadde ate ogezi noyogera Arua. Kasatu ogedde enguudo Gulu, Arua, Mbale, Mbarara, Hoima ne Masaka. Ezo mukaaga tulinayo regional offices zonna nga tutula ku Ministry of Justice. Asogera ku Ministry of Justice building wotusanga. Kwegamba okakasa akulaba da URSB temwina bantu batembeeta wansi eyo mu basuubuzi mbu bawandiisize kampuni bakakase. Abantu baffe njagala okubategeeza nti URSB kitongole kya gavumenti ekyetongodde nga kikola emirimu gyakyo okusinziira ku tteeka erikiragira. Era emisoso URSB gyesaba gyegyo egiri mu mateeka ga Uganda. Mbadde wano akaseera kemaze wano wakiri mbabuulidde nti kampuni etandikibwako eya miliyoni emu share capital oli bw'aba yandyagadde okugiwandiisa emitwalo giri 25. Business ezaffe eza bulijjo ez'omuntu wa bulijjo atannaba kukula kufuuka nnyo eri waggulu ya mitwalo 9. URSB terina ba agent. URSB abantu bonna abakola emirimu gyayo ba officer baayo ba staff era bw'obanga ne bwogenda ma office gaffe wonna bw'obanga onofuna service yonna fuba okulaba nti omuntu oyo ayambadde ID eya URSB era service yonna gyakuwa ayina kugikuweera ku e-registry system eyo gye mbagambye e-registry.ursb.go.ug gy'ogendako era fees ku luno twafuye okulaba nga tuziteekayo twataddeyo zaaki okulaba nga abantu bamanya ssente entuufu ze balina okusasula okulaba nga tujjawo kiri ekyokubeera nti services zino za bbeeyi kizifuula okubeereza ebbeeyi nti olumu tusanga abantu bakyala kimpadde ne twagala okubakozesa ne batujjako ssente nnyingi ate nga service eno eyandibadde ya ssente ezo. N'olwekyo abantu baffe mulanga gwe mbakubira tutegeere service tuzisangawa. Ngambye nti tulina office ez'enjawulo ku Georgian House ku Amaamu, e Kololo, ku Baskerville Avenue, ku UBFC building ne ku Jeros House e Naggulu. Ne ngamba nti tulina regional offices ez'enjawulo mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Ne ngamba nti tulina e Arua, Gulu, Mbale, Hoima, Masaka ne Mbarara. Singa njagadde obbatuukirira nkuba ku nnamba ki? Kakati enamba zaffe ez'essimu tulina enamba eya WhatsApp eno just oweerezaako message togikubako. Oweereza message waliwo team eriwo okulaba ng'eddamu messages ezo singa oba ofunye obuzibu bwonna obanga olina inquiry gy'oyagala okukola. Enamba eri noti 712 88 88 noti 712 88 88 eyo gy'oweerezaako WhatsApp message n'obeera ng'ofuna okuddibwamu. Olumu si tojja kufuna okuddibwamu amangu ago because aweerezaako message olumu baba bangi naye obeera ojja kufuna okuddibwamu. Ayagala okuba ku noti 417 338 noti noti 417
338 noti nobeera ng'ofuna okuyambibwa oba email yaffe eri ursb@ursb.go.ug. ebyo bye tuyitamu okufuba okulaba nga tutuusa obuweereza bwaffe eri bannayuganda n'okulaba nga babuganyulwamu. The office is open, right? The office is open. Tugulawo saawa 2 paka saawa 11 okuva ku Monday paka olwokutaano okujjako ennaku ez'okuwummula nga wezimanyiddwa mu Uganda. Tenze mbagadde bwogeze n'ogamba ne wooba nga olina museereza naye nga togitegeera bulungi mwana tu genda ku woofiisi musembeza empeereza zenjogedde ez'enjawulo oba tukubira essimu obaweereza ka WhatsApp wabeere wasobola okukuyamba. Bannange bakyala kimpadde baababuuse batya anti tekinologiya yazze wajja ng'ayambadde kaadi bw'ati nze ndi wa URSB akakasa mugambe owaayi ku Salam TV baatugambye ebirala era kuba essimu eyo gye bakuwadde weereza ne ku WhatsApp ku ssimu eyo gye bakuwadde bw'oba tobitegedde bulungi ate kuba ku nnamba za Salam TV tugenda kuba ate tubikutuusaako. Akadde kandiiridde empinga bannange munzikirize mbasiibule musiibe bulungi mwelaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eno ye Salam TV. Buli taxi, baasi, bodaboda oba kirole kyolaba ku luguudo bizinesi yennyini. Ate nga buli lw'otalabira bizinesi yo ofiirwa ensimbi. Y'ensonga lwaki twabakolera Union Oil okukuuma yingini yo nga nnamu ate ng'esaza kimu olwo bizinesi yo etambule bulungi. Ono ye oil owaffe aba boda, taxi, baasi n'ebiroole ate nga seerabidde mmwe bamaayika. Kozesa Union Engine Oil ku lw'obukuumi obusukkulumye n'amaanyi. Funa oil ono okuva mu dipo za Union Stockist duuka mu ggwanga wonna. Union, the better way. From 11 June to 19 July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Catch all 104 matches on 4 dedicated channels, live on SuperSport, only on DSTV. From 2 rooms in 2008 to East Africa's multimedia powerhouse today,